kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujja baleko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi amannya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde tojja kubeera ng'ate munnange wejjusa yes naye nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala ew'omukyalo oyo omuyimbi waffe Rema Namakula bannange tebinnakakasibwa naye ng'okusinziira ku mawulire agali mu nkuubo kigambibwa mbu Dr. Hamza alabika munnange yamukubyeko dda ekibaati abamu ku mmwe mwabiwuliddeko dda n'obutambi bwayitinganye dda naye ekituufu kiri nti tetunnabeera ng'ate bino tubikakasa wabula bikyali mu lugambo Dr. Hamza yavuddeyo tetumanyi oba yabadde yeye oba yabadde fake page naye nga omuntu yabadde akozesa Dr. Hamza n'ateekako akatambi akafaanaganako bwe kati era ye n'agamba nti bannange ono sisita wange tetumanyi oba ddala yeye yabadde Dr. Hamza tetumanyi oba waliwo omuntu agezaako creatinga akavuyo tetumanyi oba bino bituufu tetumanyi oba byakoze bitya wabula nga okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso kigambibwa mbu munnange yeefuniddeyo ndowooza kyana kiwala ekirala mbw era ne baneeno abantu abalala ababaddewo ne kyana kiwala ekyo bwe yabataddewo okubuzaabuza mbwera omukyala mbu munnange yabaddewo kale nno ogwange gwakubeera ng'ate nkuleetera amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gayitingana agakakasiddwa ssaako n'ago agatannaka kakasibwa nenkwawulira nti munaye gano tugakakasizza gano tetunnabeera ng'ate tugakakasa kale n'olw'ensonga eyo gano nago weganakakasibwa butereevu nja kuba ate nkomawo nga kakase oba butereevu nga menyewo nti munnange bino eno tebyabadde bituufu naye nga munnange byebyo ate bigenda maaso essaawa eno ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Fred Lumbuye Fred Lumbuye yavuddeyo n'abaako ate byayogerako awo oluvannyuma lw'okufa kwa Jakana Nadduli ffenna gwe tumanyi obulungi munnange omugenzi yavuddeyo awo n'abaako byayogerako jjukira majembere baamukubye bubi nnyo era bwe kyogerera anyiga biwundu kwegamba nsonga nnyingi nnyo zagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako ngenda kusaba omutegera amatu jamu ebikugasa mu byayogedde ebitakugasa mukwano gwange biteeke wabbali eŋŋombo yaffe wano eat the meat and throw the bones kale nno munnaaye londamu ebikugasa naye nga kigambibwa mbu abo bonna abeetabye ate mu kikolwa ky'okubeera ng'ate bakuba bubi nnyo majjambere nti munnange ebyabwe si birungi n'akamu n'akeddagala era mubawuliriza bange wano emubaamu omu eyeetabye mu kikolwa ng'ekyo mukwano gwange ebyo byomanya nti si birungi n'akamu n'akeddagala naye nga ngenda kuba nkusibula for now subscribing awo batonna teekako akadde naye nga tekisinga obukulu toseetuka goodbye for now nkomawo essaawa eno yennyini okusinziira ku sources zenfunye okuva kati nga nakava ku live eno antegezeddwako nti ISO CMY ne police bagenda kukola ebikwekweto okutandika okufeffetta buli mwana yenna abadde mu lumbe lw'omugenzi Jakana Nadduli nga banoonya ekigambibwa nti pisto ya mukulu majambe ebuzeeko batandika okukwata buli foot soldier yenna bamusibire n'emikono bagisibire gye kitawomera ntungo ate kino kigenda bo access ku bulijjo kibadde banoonya okujja okulumba ekitebe kya National Unity Platform okukikebera n'okukyaza okutandika okiteeka mu bye baagala mujjukire ekintu kino ndooza kibadde kiruke olw'ensonga nti wiiki eno yennyini gye tukuba mabega oba gye tukubye mabega omu ku ba gatekeepers abakuuma ekitebe kino yakwatibwa emisana tukunga enseeraba ne batwalibwa n'atwalibwa nakatanateebwa so kati information ezze nga bukyali buli foot soldier alina gy'oli ng'omanyi obadde mulumbe olwa Jakana Nadduli Eruweero nkubuulira sooka olyemu ewa wekwekemu for a while namwe bannamawulire ba National Platform basinga bungi mujjeeko essimu zammwe musooke mwekwekemu for otherwise ekikweko tekigenda kujja CMY ne ISO be bakiriidinze ne police njala tegeeza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli mu America n'abakulembeze buli nabo ensasa getugwiridde ebitongole muri police ISO ne CMY biragidde ekitebe kyaffe kigenda kwazibwa by all means kuba banonyanga access eyingiramu nga tebagiraba kati olw'okuba nti olobaga nti pistol yeebuze mu kafuŋŋaano kano baagala kutandika kunoonya nti abaana ba National Platform n'abadde ba foot soldiers be bavuddeko piste eno okubula oluvannyuma lw'okubba amajjambere bamuleka namupulayoka mu kkobero so mbategeeza mwena kubanga oli foot soldier ng'obaddeko Eruweero please musooke muggyeko amasimu gammwe musooke mubule ne ku ssiri musooke mwetoolemuko ebbanga eriwera otherwise embeera tegenda kubeera nnungi ku bigenda okuddako okusinza ku information gyenfunyeeko n'akadda kati so mutegedde muganda ke ayi mukulembeze eyeekolera Sama Uganda Sky Soldier n'abala mwenna abaddeyo mwenna n'abala abatakola live mwenna mbategeeza musooke mulyemu ewa naye nga bakulembeze ba National Platform omukulu Nyanzi Ssentamu
Robert Kyagulanyi Ssentamu SCG n'abala mwenna mutegere nti abaana bano police egenda tandika bakola ebikokooto ne office zigenda kulumbiwa essaawa yonna okujja nga bakijja obujja kuba bagenda kozesa katekta gandi bagenda kunoonya pistol y'amajambere gy'abali nayo era ndowooza amajambere open avulina agamba nti agenda kunoonya agenda ku emirambo ena giyina okuva mu national platform ate nga bakitegeeza bajja kukikola kubanga bagenda gikozesanga okutiisatiisa abantu so mutegedde bulungi nnyo yensobola kinkomyewo mbategeeza information badde sitera nnyo okujja mbanga mbaze okukola ekintu ekyo so muganda Katongole Julius n'abalamu n'abakola ku media n'abaddeyo ng'obaddeyo okulwa mugenda okuziika omugezi Njakana please simu zigyeko soko bulemu ko wa wiiki bannaku osokola bembera nga bwetambula otherwise bagenda banoonya omukwomu nga n'ekite bagenda kirumba mu linnya ly'okunoonya pistol y'amajambere atolode yabagambye nti waliwo emirambo egigenda okugwa oba ena oba esatu so mu kirindi naye nga bwe tugamba nti ensi tekwemazaamu obwongo obutono bumenya nnyini byo obwongo obutono bumenya mutwe kino kye bagenda okukola manyi kye tuyita spark tekiva wantu wanene nnyo kiva wantu watono nnyo ate wandikola ekintu okulumya omunoozi kawuyambe muyabekkiriza kino kye muyinza okukola okwagala okuttayo abana basatu oba okulumba ekitebe kya nuupu oba okukwata abaana ba nuupu wayinza okuva embeteza kuba ffe tulinze essaawa yonna mukitegedde bulungi tulinze essaawa yonna kiki ekigenda okuvaako embeteza kati bambi mwenna Bobby Diehards baani mwenna bali ku ground please eno message bwenkola video sitera kudda nenjagadde embagament information maze ofuna no security alert nzijja mbategeeze mwenna ng'obadde luwero lwaleero please soko olyemu ewa for days esimu gijjeeko oba oyina essimu era gy'obakommunicatinga n'abantu bo toddamu okwesanza ku kitebe oba okwesanza ku mukolo gwonna meanwhile obudde buno busookerwako naye nga poliisi ejja kujja ekole search ku kitebe kya national platform olde mukubi bamukutte kino ekintu kibadde kipulani nga banoonya kuba olyanga nti badde baloonya spark engeri gyebeviiringamu ekitebe n'okukwata abaana bannuupu abasigadde bonna bakyalya obutaala so no bategeeza bulungi nnyo mutegeere mbategeeza bulungi nnyo njala mutegeere ekintu kino kano mukasalemo mukateeke ku platform z'abantu bonna bakategeere bulungi badde security alert yenkomezaawo strictly abaana mwenna babadde Luweero nga mubadde ne secretary general mubadde ne chairman Nyanzi owakunga team n'abakulembeze mwenna babaddeyo buli mwana alina abaddeyo making sure nti either osooka n'owumulamuko wiiki n'essimu n'ogijjamu naye nga n'ekitebe bagenda kirumba nga banoonya pistol yaga nti majambe bagimuggyeko naye nga ate teyaggyeko majambere pistol yamanyi naye bagenda kuttayo abaana basatu ffe tulinze bulinzi kubanga kati ensi eri ungovernable tetumanyi ani agifuga naye nga njagala okutegeeza mwenna abakulembeze mutegere ekintu ekyo nti nze ogwaye ngukoze mbawadde security alert information kuba ntera okujja video omulundi ogwo sitera kuddamu okukola video n'okuba nti bampadde information yonna kava ku live bwenti nenzija mbagambe so no bategeeza mwenna buli mutegeeza munno kanuna ka video ngenda kajja okate ku YouTube nkate ku Facebook ne ku TikTok kasobola okutambula mwenna mweberemu mwenna ba foot soldiers abadde mu kuziika Njakana Nadduli mu making sure nti musooka ne mbula mukko oba nnaku oba wiiki n'abasimu gajjeeko naye nga n'ekitebe kigenda kulumbibwa in search for the lost pistol which ISO and Semwa they say that Majembe lost his pistol in the scuffle between the mourners and other people were gathered at the sending off of late Njakana Nadduli's body in Luweero. So whoever is watching this video, please share it to everyone that police is the same way. Very soon, starting from today evening, they're going to search for each and every body, more especially those Nook supporters who escorted our lovely brother Nadduli Njakana, and they are looking for the lost pistol, which they claim that their agent Majambe lost his pistol in the scuffle between the mourners and him. So now ISO and same way they have said that they're going to invade national platform offices and they are going to arrest each and every person who attended that funeral in Luweero district. So inform each and every person so that we can't get caught in the middle without getting information. Please share this video to each and every platform so that we save our people in time. Mukama bakumira takumira mpera sagala kulawo nnyo ndowooza obudde mubutegedde nze sibira nnyo na budde bungi nnyo njagadde bategeeza information etambule buli tutumwa kitegere mwenna ng'oli munnamawulire oli foot soldier ng'obadde mu kuziika olutalo lubadde wakati w'abakungubazi n'oyo Majambe maybe kiwoze ekiseemwa ne isi baluyingiddemu era nga baagala kukozesa kimukisa guno kujja kusaakinga na kulumba kitebe kya people anakwata baana bonna abadde mu kuziika konna so mwegendereze nnyo ogwange nkoze mukaba bankuumire
era bakuumira abakulembeze baffe olunaku olungi mukama bakuume mweraba